abasajja baali basatu nga bonna baavu. Mungu n'abawo omukisa baali batambula mu Stenseni ne balonda ssente emiliyoni ki musanyu eringi buli omu n'agaba bannange tusooke twekubeko enfuufu ne basindika omu ku munnaabwe agenda agula emmere ng'enjala bw'ebadde ebaluma. Bwe bamusindika agenda agula emmere gye yagenda ogigula n'amala n'agenda ku dduuka batoddeko omutwalo gw'emmere amatooke n'ennyama n'omujeere n'abateeramu obutwa bali bafa atwala 9 mu emeka esigadde mu 9. Kumbe ne bali be yalekayo nabo baabuwe bamuteeseza afe bagabane zino baabaka mutayimbwa yali akatuuka ba nga bamukuba omutayimbwa nga agwa wali akala nga basanyuka nnyo nga bagakati tusooke nga tetunnagabana zino ezisigadde tusooke tulye ne ku mmere nga nabo bebbika bakuli nga bagayaki mmere. Kumbe n'oli yabadde ataddemu obutwa bonna bakole ki baffe. Kakati bano bonna omululu gwa duniya gwabalesa ssente bonna basatu ne bakkirizira kumwa ye muddugavu. Mu kifo ky'okumanya oli kyambuuzizza nti buli bwe mukuŋŋaana abasatu nabagamba mwerondemu ono abasinga bino wammanga. Ekisooka abasinga okumanya mwenna bwe muba mwenkanankana mu kumanya nti bwe tutuula wano abasatu mugamba nti newankubadde tulikola olukiiko luno bannaye nti kyetuteesaako kyakuzimba twerondemu ani kufa asinga okumanya mu kukola ki kuzimba. Bonna bwe muba mu byenkanyankanya mwerondemu abasinga amazima. Ebyo bwe biba bibyenkanankana munoonyeemu ku mmwe abasingamu emyaka obukulu kubanga omukulu mbummwe alina bye yeerekereza.